Abasuubuzi abakolera mu katale k'e Kyengera aka Daily Market bavudde mu mbeera ne beekalakaasa oluvannyuma lw'okutuuka mu katale we bakolera nga kamenyeddwa awatali wadde okutemezebwako okumenya ebintu byabwe. Yanditwadde wakiri wiiki 3 omuntu n'afuna gy'alagala. Wadde kale wiiki emu n'emmere yaffe twagisuubudde bagenda tutwala ku mapoliisi ddala tugenda tulina amabanja. Tulina gye tulaga bala tukoye okunyigizibwa omuntu wa wansi tubona abala tubala basina tugenda kudda mu kyalo. Lwaki batutuusa ku ekyo? Buli ku kyayamaani teyasobola kujja kutugamba nti abatuuze mufeewo wabula ku ssaawa esembayo ne bajja batujjewo. Gambye kyayamaani mbuno kati nze lyakakuwa ssente nkole tyangambye gwegenda n'okugenda waatama nange ne mugamba nange waatama. Abasuubuzi bagamba nti ssentebe w'akatale kano Paulo Kawungu yeekobanye ne nannyini kifo akatale kano we kali gwe tutegeddeko eri akasozi ne baleeta bakanyama okumenya akatale era baagala babaliirire olw'ebintu byabwe ebyonoonese. Omugamba nti nno ngenda kuvaawo sawa 12 emmere yonna gye nawase yonna Ssentebe Kawungu Paulo alumirizibwa okubeera ne kyamanyi ku kumenyebwa kwa katale kano bwe tumubuuziza ku nsonga zino agambye nti abasuubuzi baali bategeezebwako emabegako wabula we bazze okumenya tebatemezeddwako kujja mu bintu byabwe era kyakoleddwa mu bukyamu. Bazze bambuuza nimbakakasa bulungi nti gye bujjako awo bagenda kukola ki bagenda kuzimba era mbadde ekibagamba. Ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu atwala poliisi y'ensangi Joseph Kandole bazze mu kifo kino okutaakiriza ku mbeera era ne basaba abasuubuzi okubeera abakkakkamu. Yani mujeta kwenda ya mwinga tewali akomplaini nga buli machi bayindi kwenda enche ekola ki kubanga bagambye ettaka lyamwe bakimanyi mwe babosi baabwe naye mubawo obudde bakole ki. Landlords baabwe naye nga balese embeera embi tebayise mu mukola nnungi ennuŋŋamu okubajjawo. Oba wagulawo nga gwe nannyini ttaka n'obawo obudde n'obagamba abantu abadde basasula rent balina ne kapito waabwe bonna babasenze busenzi.